nyongera okutegeeza abantu iyo video kubanga bakwata TikTok video nyinza okuba lisimanyi wa Winnie Nwaki naye agotegabako maka ga Winnie Nwaki wansonga nawo obugambo bwayogerewo omwesimanyi Nwaki kisa wano simanyi nga kisibye ebbina abo bakyalibe be yali nabo boogere abo yali awedde ekyokola ki ekyokwogera abugabanko wa Winnie Nwaki wali luwaffe mukitali makindege mukitongole sana naisimanya bagenda kwa simanya wali yabendika atiwa Winnie Nwaki lazima matu dada mwaji mshikwa abi katama just nawe comment ye yali angambye kinto afika mazuchitegira tsiwa Winnie Nwaki nekidanda yemo musikalo badala nanga jasa yagati kola ekijjayo amakulu akiwere Winnie Nwaki solo kola kiko kupaka sasa bambi muto wange era abamuto wange atigaye wa mwana wange abamuto wange sinatoka kupana mwana bwaki bambi kimanyi kyoyita mu wane we nandibaddenzi nandibadde mpitamu ne bambi saba kisonyiwo gambambi asonyiwe nganze yatambulanga n'omukulu bazaala bizibu nange nali simanyi kino nali manyi bambi oli mwana wa bize naleta ebyaddala so tusaba otusonyiwe n'abaana bonna abasomesa kimanyi bonna okusomero aswa ekintu kyakusa abantu bangi asobola bamenya ne bamalayo kambi bonna nsaba tusonyiwe nganzirayo ne kabaka ojonegayira omusajja aveeyo kyayogera yagaana olwakuba n'avaayo naddamu nayogera ku ebbanga ne confidence gyakozesa nagamba nti era destiny oli mwana we njakuvayo nzemu netondera abantu newe nayo bankole buli baagala kitegeera aye newe omwalikira ebirungi bize nateete eddoboozi esi bize nateete tasaana nakuba muyimbi ge mazima matuufu era musumbuyi bize nateete musumbuyi bw'olya bize nateete eddoboozi bisaana okuyimba eyo mwana obaddeyo bwasekadde amabwe mwana ebintu ebyesibamu byesibe mwana ge mazima matuufu bize ebintu byesibamu byesibe olimutukozesa nsobi mwana olimukola gasitantike ag'ekisiiro mwana kitegeera kali magezi sigoyinza okuwa bize nateete nga ndola nti magezi amagezi gensobola okuwa bize nateete esooka yesonyiwa endongo si muyimbi ekyokubiri wabanga ddala nga ebigambo byenjogera alaba oba bikyamu oba siwangiza nti baba kyawandika nga kikyamu oba yatawe Ninwaki bigayogera oba vinka nga bonna bakyamu aveeyoddemu akakasensi wakiyabula lwaki amasimu yagajjako kuteeka butesi mbuzibu naabutulekamu bize nateete obanga ddala okimanyi gwe yatawa omwana vaayo ddemu akakasensi nga wagikakasanga alwine confidence gye wakozesanga oba ddala osobola okuddamu otunula mu kamera bize nateete waliwo twakolera interview we yagamba wuwe ebwe yayogera naye sikiwulidde ge mazima matuufu naye kana kinabe ngenza okunona akalala yagamba abeera mu kamera yagamba abeera abanoonya bansanga wano kubange interview wine bakolerayo business balinayo business abalezimba nyini zeyamutwalawo kitegeera nokolawo interview zeyabasaba kubanga bali tebamumanyi nabo batandikirako kolwo nyini yalo ojale batandika omulaba lukolwo nyini lunaku yasooka okulinnya waabwe yabagamba mbuwe kyonalisi kiwulidde ate bambi kati ekirala kyembuuza kyamaki kyeyazula mwezi engoye ebbiri abeera mu busankwawa akano akapale ko akajini koti akavaamu ebifaananyi byonna ebisinga ku Facebook oba ku TikTok bize ekituufu kiri eti nyinza okuba simanyi background we naye ndowooza oba nalirowooza oba yali akola mu masanyalaze Wycliffe Edgar oba Owaswa Emma ne News UG akoli okubanga ate otambula naffe mpola mpola mwebali kubanga ate mutugoberera abasinzira mu bitundu ebyenjawulo ensi ez'enjawulo mwebali kubanga mutufollowinga ate nga mulabanga n'emboozi zaffe ze tubaleetera twabagamba nti emboozi zino ze tukola sometimes tuzikolako research n'okunoonyeza titukola bitundu wabula tukolera ddala emboozi okuggwayo nomanya ekituufu ekyaliwo ate gwe abadde alina okwemulugunyamu oba ate alina omutima ogw'okkiriza nti nno bino bye nawuli oba byendaba byebituufu of course ate oba ogenda kakasiza ddala nti because amazima gonna ate tugagyeyo
Ennaku tezina kuyita nyingi. Omuvubuka omu gwe bayita Bizze Natete ate nga muyimbi avayo n'agamba bulungi nnyo nti ye taata w'omwana gwe yazaala mu Nwaaki gwe bayita Destiny Mirembe. So nga yagamba nti we era twamukolako interview n'atubuulira emboozi gye basinkanira yonna ndowooza emboozi yonna mwagiwulira okuva mbu ng'akyasoma. Naye waayita ennaku mbale nga tumaze okulaba ng'ate Swangs emu ku kampani oba record label Winnie Nwaagi gy'alimu okubanga nti mwayimbira evudde neteeka ekiwandiiko ku social media ez'enjawulo ng'egamba nti kusinziira Bizze Natete oba omuyimbi eyo bye yayogedde si bituufu era ssaawa yonna tugenda mu mbuga z'amateeka bitebye. Ekisooka ayonoona erinnya ly'omuyimbi. Ekyokubiri omwana bamumazeko emirembe ku ssomero, abaana bamutawaanya babeera bamusekerera titwalabye obutambi nga bwogera ku maama wo, twalabye obutambi nga bukwogerako. Kwegamba n'abeera nga ku ssomero tasoma bulungi nga kwegamba bimutawaanya. Tetwavaawo ne taata wa Nwaagi naye n'atabuka bubi nnyo n'agamba nti singa nkwata akavubuka ako ne batusimba babiri awo musimanya twogere yinza okamenyaamenya ne kajjamu oba eddookoli. Yali munyiivu nnyo naye nga Bizze Natete nga yakulaga nti nno sezaala beemanyi nnyo era mwe yagendanga n'alaba omwana. So gye bigweredde waliwo omuvubuka we nakubanga essimu Bizze Natete gye yandagirira lwakuba ate Bizze Natete naye we yasooka okundagira nga ngendayo yaŋŋamba ssebo ali wa Spice Diana wennyini era nga ssebo wa boda yantuusira ddala ku geeti ya Spice Diana. Ngenda okuba essimu ng'omwami ate ono nga yakwata essimu nga ndagira nti ate saawo okitegeera. So Bizze Natete twamusangira naye ng'omwami ono yalisivinga nga amasimu engeri omukulu Bizze Natete gy'abanga Bizze ng'ono yawe endagiro tuli wano nga tambula n'omuyimbi nga naye amanyi oba oliawo nti omukulu yayogera bituufu ate omuntu gw'otakuze naye ng'omusanze mukulu ate n'omwesiga n'afuka kyaliwo engeri mwenna gye mubeera mu industry emu waba kugambye ebintu sometimes osobola ogamba nti nno byayogera bituufu. So tumufunye oluvannyuma lw'okubanga nti talina mirembe agamba nti naye ali omu ku abo abagambibwa nti beenyigira bikolwa oli Bizze Natete byakola ate nga bambi yali talina musango ate wankubadde nti yali atambula ne mukwano gwe. Mu mbeera y'emu n'agamba nti kasobola okujja eri abantu abaalaba emboozi eno asobola okuba nga ye yeetonda ababuulira ekituufu na butya bwe kyatandika. Omukulu sooka obabuuzeeko abatulaba. Abalaba bonna mbalamusiza. Amanya bampita Lion Kabaka Blue Boy. Okay. Mukwano gwa Bizze Natete. Okay. Adde nga beera naye buli wamu. Okay. Dala musaga zino ezibaddewo. Okay. So tata. Akati gwe plan eno yatandika otya okubanga nti Bizze Natete olukwe luno ne mugenda ne mufuna ekikomera poliisi nejja kuba naawe mukatambi nkulabamu. Ekirufu mukatambi mwendi naye nga wenkugambye muganda wange tirange nali saalumanya yayingira mu bintu kale nga simaze kukola research bulungi kibola nga esawa zino sirina mirembe. Okay. Olunaku lwali lumu omukulu Bizze Natete ng'akubire actually Bizze Natete so se mulaba kati Bizze Natete yenzo omukuba mu introducing mu industry ya Uganda ya music era nga nkoze nakola nayo limba lwe bayita Single Life nga yakava Dubai na utambuzamu kawo kati esoka ntuwona kadama omwogerako nyaawo nti abadde sekadama kakati nasooka ne tuwebulabulawo kale kawo kubanga okusinga data tuwogera ku music sigama kale ali chali wange nga sinyo nti wa munonyerezeko babiki kati mbandi awo mukusala melody ngakubira esimu ngamba Lion Kabaka oliwa kwanze ndi waneno bwenti nanga asokojeko waneno aswale sibanga dene kuyidi na enkera waidi nangamba sokojeko wanene machindi nyina chenjalo okusomeramu konze kale ngafata boda onetano wange nga tugenda tumusanga awe machindi awo ngakupaka last. Okay. Kakati namusanga bali mmotoka ne Draze director Draze sikawa manyi mpaswa video then yalinako ne bachali benga basatu nangamba muganda wange waliwo ekiriwo kigenda mu maaso. Okay.
konze chichi nangamba tubale twagala kwata just TikTok video netwagala muka abantu bangi chola nayo nkoze chi nkuyise nimbagamba ngenda zanya character chi nibagamba atugenda zanya kai tebagamba tugenda kuita mu script kwanga tugenda kola chi tugenda zanya just mugenda bida wo ngamulinga bakutama chi amasimu ngamulinga bakwata amawulire ng'abantu just yabadde obezi konze kale ensonga lwaki nvuddeyo itufusandi vuddeyo ese omukulu yalabikiddwa omukulu oyo olunaku olwaleero lwennyini yakoze gundi interview nga negana mutamanyi tandabangako ekitegeera muganda wange kati mutima nengamba omusajja mutu yomu yansudde embuzibu mutu yomu essaawa zino kwegamba noza abanga nga kukozeseza obukozesa essaawa zino alina abantu balala bali mugira nabo naye nga ate nze ekituufu kiri nti nze saamanya nti nalina ebigendererwa bye ebirala kitegeera kakati olwanga tukwata TikTok video nga tugenda eyo sadizo mu kizungu eyo nga kusyalako planet olwawo ekikomera awo mukwano gwoyo Drazy nanyini kikomera kakati nga boogera byeboogera nga tutandika kukwata era obutamiizi obusinga mbu nyina ate kati kanyiziza ngenda buta nga bino bino ebyasaturate nga tebina bakola ki kubaawo ng'omusika tannabakojja biki bino ebyasooka okubibasooka okukwata yanza bikwata n'essimu yange eno kakati nga tukwata wetubiddamu kakati tuba tukyakwata ngenda olaba omusirikale ajja kitegeera oyo gwe mwalaba mu katambi kati nga muli neebuuza TikTok video ate muba mutya nga mugidemu omusirikale owaddala akutene emundu era nzikwe okubuuza kyali wange actually mwawo ka video mulimu eddoboozi eryasinga owulikamu nga ligamba nti okimanyi balese n'omusirikale owaddala era amu bakubamu ebituli akatambi awo nga kafuluma oba yali Viki exclusive bakubamu ebituli ndaga simabikyo mumulezi okumanya dde panzi tandikidde wati tufuze bwete wenayogera lwansonga nze saali muzanyi nga bwe nkugambye saamanya biki bigenda vaawo ensonga lwaki nze nekanga nnyo nga ndayamu ki omusirikale owaddala kati wena omusirikale owaddala ogamba mukwano gwange ono nti mwana ate kati bintiisezaamu era nze nendekera okukwata nakwata Drazy kakati nitumaliriza nemugamba muganda wange otiisizaamu kuba ngambye tugenda kukwata just clip ya TikTok kati ndabamu omusirikale owaddala ate omusirikale owaddala agirawa mu video ya TikTok nangamba muganda wange kubulira amazima ekituufu saagadde kugamba sinadde sinabudde naye wuninwaji omwana gwalina nze akola ki zamuzaala konze nange nentyamu nangamba era just kyolabye ekyo njageza kutuusa bubaka erinwaji akole kyampa omwana wange nange mutima nengamba tano wange kumbe bwegyo ye tata wa Destiny nengamba awo ndi naawe kitegeera kakati nga tugenda nga nabo bagenda n'omusirikale baffe kale tewali wala ne waffe ne tugenda nze noyo mukwano wange Mutabuthman kakati otwatuuka nizaamu ne mukulu olweggulo nga ali settled abinnyonnyole bulungi nambuza oli luddawa ne mugamba nali ninawo studio gye nalimu awo tusala malodi nina akayimba kange ke ndimu kumalirizawo nangamba nti kankole ki kansuka nkusalekawo nkuuliremu ekiriwo konze kale muganda wange olweggulo terina batambula just twakutte bukwasi kantu yakayina kakati najja ku studio nangamba nno muganda wange ebintu biri serious njagala mwana konza okakasa konza akatambi wakamuweereza nga zimanyi bakakutte bukwasi nakola ki nakamuweereza nangamba nakaweereza naye katanabakola ki katanabakafuna nze nga manyi akaweereza nwaji okumubuuza nti wakamuweereza nangamba kubodi nze nali nkimanyi kuba nakitegeera nti awo tubadde siwanwaji ensonga ki namubuuza biri eri byonna okuŋŋamba okunnyonnyola so singa nwaji nali mulabe banga ayitawo babiki nalibadde setaaga namubuuza kolero kyali kikola kirabika kakati nangamba kubuli amazima omwana ye mwagala ndi serious okumanya ndi serious banjagala tukole ki tukuwewo ne tune tumuweereze tune ng'ayagala nwaji yegwanyiza nwaji oba ayagala mwana ngalaga ayagala mwana we gwe yazaala mu nwaji konze kale ate kati nga producer akuba ngoma nga tuwandika luyimba nga nyimba era nzi yayimba introduction chorus
yes ateka mutesi verses nyimba eyo ngambile kunwaji tata mwana banja mwana kakati olimba ne lugwa bulungi nimugamba kati no omukazi obaka bwakoze ki aye kagenda bofu nakuluno wana batali ready kulaba katambi ako ati sana alaba ki anawulira oluyimba ko yekali ate tetwalwa kakati enkeera nga ankubira esimu kumacha angamba blood wabitegedde kwanza amawulire ge galiko buli wamu kwanza yadi manyi jase akantu genda kawerezani ka saturate ne katokamba na mawulire oyiye gwe tobuuza ge galiko buli wamu nga soka mpeza screenshot wanino nga 10 sana ku Facebook ko gasingo jitira kwa mu blogger we batestegera kati ngamba tonda wange awo nganangi waliwo yankubira simu owaye banabera fega yaze owaye mukwano go mulabe waneno kugundi kwani kati nga bamutwala onze nensirika kakati munnaye intervene zitandika etubanja mwana ekyo mukisa omulungi nze nganze ndabika sina katambiko nake nalabikiramu nga nsaba mwana toba muganda ngo bamuwa mwana wabichi just awo sonza veni we no kunsonyira negira just ekibe kyaliwo nti obosanga beyakola nabo olukwe mikwano gye tebasobola kwagala kubeera ku gali kuba kitegeeza naye newo kimanye ekyo ambassador omanyira nti wayinza okubawo emiwunyu kitegeeza ati ffe basalumanya nga tudda ku gali wano wali amasimu nze agakwata ngamba sokugenda olabe obabepo era nga nawe wenakunona nga ngene akulagirira wa spice jana kumbe si wali lwansonga abati akitegera nate nze nga muri simanya ekyo naje nega jangu siyeyo kitegera kakati nende tawana mawulire nakola interview nako lwasooka amugamba we wao omukazi ne waba efula biza atya obaka bukoze ki butuusi n'olwokubiri nga tukolera era interview tutambula lunaku lulamba mpaka kiro tukola interview akati dwezi nga agamba olimba bantu bali tulukolera ki video ofe kali tulukolera video matumga tulukolera cha video ngagamba naye interview zikyakola ki zikyaliyo ati nga nze na Dwezi tumugamba mwana Lefti nti obanga wadde agatusa obaka eri mukazi kyemanya akoze ki abufunye kubanga interview zonazo nozi koze enaku 2 nambirira ka video ya chemanyi yakalaba ka olimba olulo chemanyi yalufunye kwa lutambudde nnyo ku TikTok nagamba atisi interview zikole ki sokoze esonyiwe kitagire oli tufe tulinde tulabe yo mukazi kyakola ki kyaddamu wajite yaddamu gamba no musajja like ali serious na yagala omwana we mukazi oda olobusungu yali ayina olaba serious kitegere akati mbali yao endolaba interview ate kugundi ku Spark atenga tata wawe ni nwaji agamba musajja atakola ki tamumanyi tamulaba ngako kumubuuza nimuga mwana story kimwana mzee ngakoze kinga tweganyi koye yuchaka mzee bamugambya yogere bogezi bwati kitegera era kolo nyini twali tuli ku National Theatre nga tumaliza interviews walo ande atali ku promotions then ne bakuba abasipaka ba live wire mzee ajikwata nimbagamba tugenda kola ki tugenda kujja kati aona ngitandika okutyamu nengamba olawo omusajja bamweganye tata omwana weda gwayogera kuba twali waloje twali ogala kati era ngiratsomo busabusa munene agenda olabo omusajja buli kye bamubuuza n'erinnya lya omusajja omuzeeyi Kabito nga naye alimanyi nengamba omusajja ono ali serious kakati ku live wire nimugaba manyi muganda wange tufikiri nti kuluno ogenda weka kubanga olaba muzeeyi akweganya ate abise ku live wire nze nyinza obutakola ki otandise okutyatyamu otandise okumubuusaabuusaamu awo naye ngaera sinaba kubanga nze mmanyi nga mmanyi mukwano gwange tasobola kunkweka kintu ng'ekyo kitegere so kigamba era nokibeeramu ng'okimanyi oba n'okola kino kyesonyiwa akati mba ndi awo oba kumaki oba kiro nga ndaba video ya Vinka bamukerera mukubira simu nga ne Vinka jukira nawe bamukolako interview era yagamba ne Vinka kimanyiko mbu yaweerezanga message
muddamu nga mugano mga katuli wano jangu vinka mugamba sikumanyi sikulabanga nako omusajja gwe namuga kale some namba yangu oba tuogera ate business rate naddamu kwekaza bwekaza najjako essimu ye mwenyewe nyini awakati nemmanya nti kirabikono omusajja jatukozesa bukozesa mugondi mu bintu bye kitegeera kakati awo nenti okuddamu okutambula ennyo naye kitegeera naye olwokuba nti ayita naba kumbulira kituufu kiriwo asigala kale awamu nga ngenda naye awamu ngakola gaŋŋaana kati kola olunaku lwenyini endowooza twali tuva KBS kiro tumaze okwawukana agenze gyagenda nange nzize waffe kubana akatuuka Salama wenti nga ankubira essimu ngamba muganda wange erayo ni Kabaka konzi wanji bosi wange wabitegedde ti agamba soko oyitemuuko konza tolwakimpitamu naŋŋamba ebintu bizize emiwunyo konza ate biki ebizize emiwunyo muganda wange yabinyinyonyola najjako essimu kati awo nembeera mu kutya neŋŋamba kikyate kitegeera kati gwe kufuna amagezi waliwo producer akeriyo oyo kale omukube nakusoboka omusanga nabo nga tugira kale nga mukwano gwe nnyo okumukuba essimu ne mugamba mwana bize naleeta nkubiddeko essimu naŋŋamba akole nsooke nzirukemu naye kiki tambulidde ensonga lwaki nziruse kati keriyo mwenyini nyine nga mpeereza ki nga mpeereza ekipapula swagiza fenero kyepositinze awo nagambira nti banaye kati kaweddemu kubanga ekipapula ekyo kifuluma munnamawulire omu akola ku Bukedde bamuyita Seguya Josephat yagamba nti leero omuntu yenna akuba ku namba ya Bize Natete ojja kulaba oba n'agikwata oba nga kweri n'okuba nkugambe omusajja kasamala nga atiyitamu essimu n'agijjako ennaku ngeeza ng'essimu teddako nenga naye kaweddemu era nabukuta gwe sanga 5 gw'ekiro nensooka neyayaawo nga kati kansooke ngenda ekituufu kati mba ntuuse egayaza bwenti kati mumutima neŋŋamba ne kaakati olwo ebintu nze simbadde sibimanyi kati ngenda kudduka ngenda kwekwekawa kitegeera kubaswangize oba ngayagala okufuna oba bannamateeka buli wamu basobola okukolaki okujja okufunawo mutima neŋŋamba akansooke nkwata essimu yange eno mbeeko kyenjogera kati nenkola akavidiyo awo nga neetonda nga babanaye abantu musonyiwe abadde bamanyi nti tambula ne Bize Natete siatambula naye nange yakoze eki yambuzeeko n'essimu yagijjeeko Bize Natete yankozesa ensobi bwati ne bwati kubanga nze munaye samanya nti alina ebigendererwa bye ebirala ekitegeera ne tuyimba oluyimba nga ze just kyetuyimbira kye kituufu kumbe ye yali alina ebigendererwa bye ebirala kati omuntu anaakakasa atya ali eri akulaba anaakakasa atya nti Bize Natete temuli mu lukwe kubanga mbu ng'atidde olw'okusuulamu n'agamba oveeyo gavumenti notomanyi Bize Natete gyali oba nga nawe omanyi gyali naye nga toyagala mulagirira abantu oba amateeka nga baagala kituufu kiri nti nkimanyi abantu sigamba nti nsobola obbakakasa oba oliawo kitegeera just oyo alaba nga asobola okitegeera kyendimu essaawa zino Bize Natete first of all takyayagala kwogera nange tegeera ekyokubiri mpulidde embo leero mbadde nduddemu kale omuwuliza era Dwezi yankubidde essimu mbone vidiyo y'oluyimba lwa Nwagi bagikuta gye twayimba bameka 2 kale at least omuntu kyemanyi yennyini asensinga nkisobola omulaga kubanga ekituufu kiri nti oba nga akabadi watu akalimu 2 kitegeeza nange nandibadde njagala okukolaki okubeera mu vidiyo oba okubeera mu butaalo kitegeera oba vidiyo saagigenzeemu ate nga nze mwennyini nze yayimba kale bwe banandaba mu vidiyo eyo abo manyi tuli mu kabadi kitegeera olaba saagigenzeemu vidiyo eyo nga ate nze mwennyini nze alinamu ne vaasi ezisinga obungi oba kitegeera so bambi abantu nkimanyi abantu bo babadde banyiivu era nakati bakyali banyiivu bavuma ku media ate nga sobola banenya kubanga naddala ba single mothers baba mukale mu kusooka bavuma nga bamanyi oba bituufu okitegeera musajja yasulira omwana naye nga Bize Natete tabangako taata wa mwana kitegeera lwaki tanaba kuvaayo okukyogera yadde nga nimwegayiridde enfuna ngi ajje mu kamera beko kyayogera nze mbeere free kitegeera naye aganye wabanga taata wa mwana omutuufu lwaki bawandika ekipapula ekituteeka ku bunkenke lwaki teyavaayo nabako kyayogera kitegeera oba lwaki Mzee Kabito yamwegaana Vinka n'amwegaana ate
oba weninwaji mwini wa yapostinga tata omwana omutuufu nsimanyi nze nalaba tata omwana gwe bagamba omutuufu okitegeera ate nga nawe oba omutunulira osobola okulaba eddala nga mutuufu amufaanana afaananamu omwana kitegeera so bize nateete wankozesa ensobi obulamu bwange n'obuteeka mu katyabaga kubanga natambulanga nawe buli wamu kitegeera era ebbanga lyobadde omaze ng'obuze abamidiya bonna nga bakubira nze abantu nga bakubira nze naye nga nange mwenyini simanyi gy'oli kubanga ne mbagamba tebasobola kukolaki tebasobola kukkiriza kitegeera baadde omuntu gwadde otambulanga naye kiki kati se olwaliro yavuddeyo munannewakana mbwoyo olabyo nikabaka simumanyi namumanya omusajja andaze confidence olwaliro naye bizi nateete akola mulimu kikwa oba sente ze Dubai nateete simanyi oba mubbi simanyi nakumanya mazima matuufu kubanga yo yaŋŋamba awo abeera awo nateete awo ku mabirizi ate ku mabiito naye ate bizinesi ezikolebwa awo ku mabiito ndala nnyo temesa bize ekituufu kiri nti bambi abadde nga kyali wange ekisaawa zino twaleka tetukyalina nkwatagana eri awo kubanga simanyi nangeri gyengera kyogeramu siri musanyufu kulwekyo kyankolebwako kitegeera naddala amaloboozi gange ogatwalira mu kale nga tusindika message enkyamu kyo kinyini kyali kisinza okundeetera obuzibu kuba nze mwennyini okutya okunjika okwaviira nasooka nenfuna n'essimu mwezi ennaku nga bakwanika ekipapula oba baali bantizinga osimanyi nangamba nze Benoni olawulira Benoni nengamba wangi nangamba waswagizi nagamba twali tubeetaaga mujje ku Swangies Avenue bagamba tubadde tukwetaaga ojje ku Swangies Avenue musooke mwogere ne baloya baffe Uganda mawulire ge muli mu kusaasaanya n'okutta bulandi y'omwimbi waffe asooka neeyita ne mugamba mukama wange okujja siganye tugenda kujja naye ye victim wamukubiddeko wanze nange tambula butambuzi naye kati kyembuuzaawo enamba yasaayo yiyo enamba kubanga kati kijja kitya nga buli webakuba essimu gwaba nayo kyaliwo ekiti kale waliwo akaseera wosobola otuuka omuntu fa weetaaga ttiimu wa management kitegeere bize nateeteze amuletamu industry netukkirize essaawa ezo yabaddeko kitegeera nga kituufu nze alina omubeererawo mukwate essimu kubanga baita oda abadde asobola okukola interview nga 10 olunaku nga avaamu enaddamu nga tasobola nakwogera n'abantu kitegeera kati nga nze alina okubeera n'essimu ye era kuva nza postinga just video yali yazikwata nga ngamba kateekayo eno nza postinga ku TikTok YouTube olimba lona nze yaluteekayo challenge zonna ebimu nga mbiteekayo tabimanyi nabimanyi kitegeera kale nga nze alinga social media handler kitegeera nzakwa kale saawa ezo nga ninga afuse manager we kitegeera yadde nga just bali tutamu akaseera nga mubeerawo nga manyi beerawo kyali wange ne munaye nga simanyi tyankozesa nsobi nange kikyasinza okunnuma kyokka nti kale yandiŋŋambye nti Lion Kabaka tugenda kukola bwetu naye kabadi kitegeera nze either nenkiyingiramu nga njagadde oba neŋŋaana naye nga mazima tufugali nti nze nga nze Lion mazima ambasada sikkiririza mu kukola linnya nga nyina omuntu omulala gwenyigiriza tubadde ebbanga era tata wanwagira yavayo n'agamba oyo mubuuka yeetaaga okusibwa obanga sina kindi nti oba yeetaaga twalibwa ebutabika ate okubanga akozesa nnyo ebiragalalagala kubanga olaba amazima nze mbirivingira mu time kyekisooka bizi yasooka n'avaayo simanya bujingo simanya pasita bujingo simanya akoze ekikananirandi simanya olimbayo baluweze eyita mulokole nze naye ngera nabyo nali manyi bitufu kwawo nali soogera naye akanyamugamba muganda wange ki nabo okataakolaako namaana avaayo n'agamba spice dana simanye engoma ate nga butufu ebitubo biraba nawe olabye ddala nga byebyo kubanga olwedde bakulaga no kipapula kyava mu UCC ekyagondi nga kuliwo ne stamp ya UCC oba bikwata nange simanyi ge mazima matuufu naye nga bize ye oba mufeere nange simanyi ye mazima bize oba mufeere kuba ebintu omanya genda nayo gangu olaba ali serious yadda nze nali manya nawe yabagatta namawulire mwenna baani nange wento wendali ge mazima matuufu bambi nga nange manyi omusajja mubanyiza kwa posting nga bwali butuufu bwa ddala oba ofaananyi buli kati ifaananyi kyawini posting kafaananyi nga weninwaji ali musenga atudde ku kitanda ng'asitudde omwana ng'alabika babifuna era nawe kyemmanyi
oyinza n'okuba na account ya Facebook gye weerabira naye nga bateekako obufaananyi bwo obwedda kitegeera kati lwaki olwamugamba nga alina ekifaananyi ng'ali ne Winnie oba ekyedda lwaki teyakireeta nga ate ng'asobola okuba nga alina ebyo kitegeera kitegeeza bizi olwedde yali yalukadde olukwirwe naye nga ffe just abamuli wano tetumanyi era ng'atukozesa bukozesa era bizi natete muganda wange eyo nsobi gye wakoze ate kati n'obuzibu obulala bwe nafunyeemu era nasooka nekolawo ka interview kamu nensirika naye kaakati se waliwo oyankubidde essimu mbu kati oba ye mukwano gwaliko kati naŋŋamba musewo ndimukulabisa mukwano gwe bagenda kumpisamu egaali bagenda kunkuba kitege nga bagenda kuba gwe bwe bagenda kunkuba ate nga bakulanga ki mbuma wenna mbu ndi mukwogerera ebyamabesima nkola kyo kitegeera ninze singa bizinatete abo boyita mikwano gyabo abagala okunkuba bizinatete lwaki sibe baaliwo oluli eri mu kaseera kali ng'oteeka obulamu bwange mu kati abaganga ntambula nawe lwaki sibe batambulanga naawe kwabo bayinza okuwedde baali bakola ki nga baali bakimanyi ekintu kyabwe kye baaluka kati bo bagamba okuyisaamu eggaali tebamanyi nti amateeka gyegali era aye nno nali nfunye ne referensi bizinatete oyo kuba wenava ku interview yasooka ne bagamba kati lwaki tomuwabira nengamba banayikange nengende kibe nefuna referensi olw'okozesa amaloboozi gange mu mawulire amakyamu ag'obulimba kati esaawa zino nkulabula bizinatete muganda wange wakozesa ensobi ogwasooka nenzikiriza esaawa zino kati mbadde mukutya era ne mukwetondera abantu simanyi babansonyiye simanyi baswangiza venue yakinzigyemu kubanga ekituufu kiri nti nze nga nze wankozesa bukozesa ekyo naawe okimanyi aye nekirala wambulako sikyali naawe simanyi amasimu nosooka n'ogajjako kakati bizinatete obanga mazima ddala ogamba muno mugenda kunkuba gwe ne bakyaliwo olw'okuba nze nvuddeyo ngambe eggwanga ekituufu ekyaliwo kasita kirungi mwasuse kumpooninga mwakikoze ensobi mwandose ne munkuba nga temunabakola ki kumpooninga naye baba mponize ate kirungi basuse kumpooninga era banfunira obuzibu oba gwe oba si ye gwe kale taata kati gw'oli muyimbi okkiririza nnyo mu buno obubadi buno simanya kandipire gundi nsobole okuba nga ate ntutumuka muganda wange basada nkubuulira amazima matuufu sitandise leero nduddewoko nga ntandise nga sitwagolinga ne musiki wange ate nga mulungi kitegeera era abasajja mbabadde nga basobola okubaliramu ebintu ng'ebyo neze singa nze nali mbirivingiramu bubadi oba osanga singa nabukola dda kitegeera neze kyemanyi kiri kimu newabeera mu mbadde ezo nga tolina ndongo omwana obizinate zaada amwandikira ennyimba mazima matu kati bizinate luyimba kirwalina olunyuma nga siruliimu bwe just nkimanyi nze obutafuna time naye kale abantu oba gwe ogenda okola research olabe mu nnyimba za bizinate nnyimba mmeka zesiriimu mu video oba ne mu audio mu audio esaawa zino batuweereza audio zibadde nga 5 olwo nalabyawo yadde alutaddeyo ku TikTok walutagunsize twali twalukola dda naye nga alutaddeyo ku TikTok nalayika yamaze oba naalugjayo kitegeere naye nga bizinatete zaada kuandikira ennyimba n'ebyokuyimba mwana oli wakanika bukanisi mwana ge mazima matuufu mwana waddeyo nedda ebizinatete makansoke mukube mwana ezizanyi ajode tewaze na kadi ndala ina kadi okay obadde ogamba nti bizinatete oyagala kumulabisaamu ebintu ebyo kukola ate wadde ombuuziza wambiri bingira mu oba mu starting ezebyo first of all ebintu ebya stant ebikolebwa abantu nga tomanyi kyoli kitegeera nga tolina ndongo kati nga bizinatete talina ndongo bizinatete ogambye ogw'omuwandikira n'omuwandikira bizinatete ennyimba zonna ezinyuma okujjako waliwo ebisimasi siiri ebyo yabadde abiwandika naye olimba bizinatete osobola owulira kale nosobola odduwuliriza ennyimba zabadde aziwandika singola ifunze yamuwandika nwagi nze yamuwandiika kuba yali amaze okumpisizamu nambuulira waliwo gunsinze lwabadde yatadde nze yaluwandiika wandala zibadde nga bbiri zanate wankeka tezigenda teebu nazo nze yaziwandiika kitegeera aye newe omwandiikira ebirungi bizinatete eddoboozi esi bizinatete tasaana nakuba muyimbi ge mazima matuufu era musumbuyi bizinatete musumbuyi bw'owulira bizinatete eddoboozi bisaana okuyimba eryo mwana obaddeyo bwasekadde amabwe mwana ebintu ebyesibamu byesibe mwana ge mazima matuufu bize ebintu byesibamu byesibe olimutukozesa nsobi mwana olimukolaga sitantika ag'ekisiiro mwana kitegeera kali magezi sigo oyinza okuwa bizinatete nga tolatera magezi amagezi gensobola okuwa bizinatete
esooka yesonyiwa endongo si muyimbi. Ekyokubiri wabanga ddala nga ebigambo byenjogera alaba oba bikyamu oba Swangiza Veni papa kyawandika nga kikyamu oba taweninwaji bigayogera oba vinka nga bonna bakyamu aveeddemu akakasensi wakiyabula lwaki amasimu yagajjako kuteeka butesimbuzi bunaabutulekamu bizenatete obanga ddala okimanyi gwe yatawa omwana vaayo ddemu akakasensi nga wagikakasanga alwine confidence gye wakozesanga oba ddala osobola okuddamu otunula mu kamera bizenatete waliwe twakolera interview we yagamba wuwe ebwe yayogera naye sikiwulidde ge mazima matuufu naye kana kinabe ngenza okunona asalala yagamba abeera mu kamera yagamba abeera abanoonya bansanga wano kuba wange interview bakolerayo business balinayo business balezimba izalete mufere naawe yebalezimba esebo studio gitwaliwo ate radio number Sky FM aishwa radio nawe nyini ziyamutwalawo kitegeera nokolawo interview ziyabasaba kubanga bayite bamumanyi nabo batandikirako kolwo nyini yalo jale batandika omulaba kolwo nyini lunaku yasooka okulinnya waawe yabagamba mbuwe journalist kiwulidde ate bambi kati ekirala kyembuuza kyama ki kyeyazula mwezi engoye ebbiri abeera mu busankwawa akano akapale ko akajini koti akavaamu ebifaananyi byonna ebisinga Facebook oba ku TikTok bize ekituufu kiri eti yinza okuba simanyi background we naye ndowooza oba nalirowooza oba yali akola mu masanyalaze kuba kituufu nange simanyi ajja n'engoye olira ajja ayambadde sigamba nti zaalinazo ajja ayambadde tugeze nga gwe bw'oyambadde addeko enkofiira abeerawo n'akasawo k'ebbali najjamu ovulo yeeyo ekyaka yemuwa emirembe n'ajambala mwana kale yandijambadde ovulo ye bambi tumunako bizibu naye ng'akola ebintu ebijja mu myaka gye kitegeera naye kati ebintu byakola alinga alaga ovulo afansi ovulo nga toli muzimbi oba nga ogikoleramu ovulo zirana kwambalibwa abaana abato kitegeeza ayinza okuba nga ategeera nga mwana muto ku bintu byakola oba lwakuba ovulo gy'abayambadde nze simanyi mazima matuufu oba mutabufuwa obwongo teeka n'ebyanywa bingi nga bwe bagamba musajja nga bwe yagamba n'ebyanywa bingi akozesa kale ebikubwa bingiko ge mazima matuufu naye baŋŋamba mu kutemesa tatudde ebitooke bye biggwa kutemesa nange ebimu nali sibimanyi n'ebifaananyi nabirabaawo alina obukazi obuwala obwana obuto bwonna bwonna mwebuli kale mwana yanswaziza nnyo ge mazima matuufu kale amazima matuufu si ye muntu gwe mbadde mmanyi gwe ntambula naye ge mazima si ye bize teyandibadde bwatyo bize gwe mmanyi ze gwe mbadde mmanyi ali ndaba wanjawulo nnyo n'ono aliwo wiiki eno okuva wiiki eno gwe banaye omwaka oguwedde wanjawulo n'ono wa wiiki kuba bize tosawo nga muno oli mukwano gwange ng'osobola okunteeka mu nsasagge bwetyo mazima nga toŋŋambye kitegeera bisinga yaŋŋamba either nali mubeereddewo nga kyaliwe kale kijja kyonna ne mandi kize ne ngakoze ki nga mmanyi bagamba ekijja omanyi kitegeera bitono nga mmanyi abantu sooka obasiibule obagambe n'ennyimba kizoyina era omwaka guno naye nga okusuubira eki abantu bambi ekisookera ddala nga sinaba basiibula nsaba munsonyiwe nsaba abayisibwa obubi mu musaga abaddewo abawagizi ba Winning abafaani ba Swangiza Veni bonna ne komiti yonna ya Swangiza Veni nsaba munsonyiwe bambi nga nzirayo ne kabaka sinatambulanga ne bizi nali simanyi nti alina ebigendererwa birala munnange naye simanyi nti alina byayisaawo ebintu bye naye simanyi nti alina byabala n'omwana oyo Destiny bambi mbeerayo kale ewaka nempuya nange ennaku nga ndabira ddala bambi omwana ayingidde kale ebirowooza bitandikidde ku myaka emito olw'omusajja azze ng'akola ebyekisirusiru mwana ate nga nze mbadde manyi kyali wange ekyokubiri nze bampita Lion Kabaka jjajja wa Destiny ye omugamba ki muzeeyi kabito munaye nsaba kunsonyiwa munnange muzeeyi naye kamwetondere mpaka nga naye bizi avuddeyo naye obaolawo neetondere eggwanga kitegeera kuba naye mwenyini akimanyi nti byakola byali bya kisiru era abantu si basanyufu ku lwekyo kyeyakola nze neetonze munaye abalina ekisa banansonyiwa abalowooza nti no nti oba nkyalina ebizi sigenda bba nenya kulowooza nga yemulowooza kuba oba oli awo oba osanga nange wenalirowoozezza ne musobola okunoonyerezaako ko nga si interview eno ne mulaba bize natandika naye kuva okulimba ba single life
tuyimbye Nwaji ne video actually waliwo ne video yange nakatawo waluyimba waluyita mufe nga namwo mwali kitegeera kakati olwa Nwaji mugende mulaba bamwendi mu video oba agitadde bate bannagiyita mulaba bamwendi omulanga mwendi awo nga mumanya mbadde mulimba mbadde mukyamu nenze nganze nsaba buwagizi bwammwe wamma nga siise mukola buvuyo nsaba buwagizi bwammwe ya music wange omulungi Lion Kabaka Blue Boy ku YouTube ku TikTok nensaba mumpagire nga siise mukola buvuyo kubanga nze kyenyimba nkyekakasa siringa baleri just abanoonya assistant okuyisaawo ebyawe basumbuyina busumbuyaabo basatu. Okay, tweyanza tubadde n'omukulu Lion Kabaka Blue Boy ensonga ndoza zitanyiza bulungi nnyo ate muzitegedde so asaze okuba nga yeetondera buli kinoomu bwe kyakosa eri omwana jjajja w'omwana management ya Swangs wamu n'omuyimbi n'abawagizi ba Winnie Nwaji saako n'abamu ab'effamire eri Winnie Nwaji bonna abeetondedde abo abagambye ekituufu bisale ebisinga omuntu avaayo n'agamba nti no nsaba ekisonyiwa ng'ategedde ensobi ye abantu musonyiwanga so mbeera yemu tweyanza amanya bampita ambassador Wakabi mubeere bulungi. Mukulu Kabaka abantu babalira okwongera okumanya singa management ya Swangs evaayo nekuyita sarakakano oliwadde egenda obatukirya neobetondera oba nobatanyiza ensonga zonna nga weza planning ebiseera biri abakankubira esimu kumpita era kituvunategerezaako okuyongerayo era nali mukutya kwamaanyi naye tukimanyi yesu saawa zino kisobola okuba nga kikakatakuloba nakitambula naye wabula sobola okugenda kubanga wedde kati abantu maze obagambako ki ekituufu kubanga buli eri banitubyolusinga tebakola kitebamanyi kituufu naye sina kamera yonna gyenvuddeyo tebera esimu yange tebakubako kyenjogera kitegeera era esaawa zino abaswangizi ne bampita nsobola okugendayo ekiba nekiba kitegeera muganda wange era omuntu ayagala okwongera okumanya vidiyo eyo we yakolebwa waliwa Nwaji wenyininyini oba kyali kifo kirala nyongera okutegeeza abantu iyo vidiyo eyo tebagamba bakwata TikTok vidiyo yinza okuba isimanyi wa Winnie Nwaji naye ago tegabako maka ga Winnie Nwaji wansonga nawo obugambo bwayogerewo omwe simanyi ati Nwaji kiise wano simanyi nga kisibye ebbina abo bakyalibe be yali nabo boogere abodi yali awedde ekyokola ki ekyokwogera abugabanko wa Winnie Nwaji lwali luwaffe bana nga simanyi bagenda kukola simanyi Nwaji yabeera nti wa Winnie Nwaji mazima amatuufu yani Winnie Nwaji mukikwa abikatama just nawe employment ye yali aŋŋambye nti no African maze kitegeera nti siwa Winnie Nwaji nekidandayo omusikalo badala nangamba jasa agadde kukola ekijjayo amakulu akiwerezi Winnie Nwaji asobole okukola ki okupakasa kyagala ekyo mukama wange byebyo ndowooza banaye mubiwulidde ekifo tekyali kituufu tekyali kya Nwaji babeera oba wakanya benjogera naye aveeyo mu kamera ate mwagamba abantu tikituufu wali wa Nwaji era amenyemenye buli nsonga gyenjogedde wano bagamba nti bituufu awo nja kuvaayo nfukamire ku matiki bagambe munkole kyemwagala nekirala mbadde nsaba otundira omwana sabula omwana Destiny Mirembe bambi n'amanya ge nali sigemanyi ya Destiny agawulidde obambi ng'agasseko ne sewati simanya sewati nati yeri omwana bambi muto wange Mirembe era abamuto wange ati yawe wa mwana wange abamuto wange sinatuuka kumana mwana bwati bambi kimanyi kyoyita muki wane we nandibadde nze manyi ki nandibadde mpitamu ne bambi nsaba kisonyiwo gambambi asonyiwe nga nze yatambulanga n'omukulu kazaala bizibu nange nali simanyi kino yoke nali manyi bambi oli mwana wa bizi naleeta ebyaddala so tusaba otusonyiwe n'abaana bonna abasomesa kyemanyi bonna ku ssomero actually ekintu kyakosa abantu bangi byesobola bamenya ne bamalayo bambi bonna nsaba tusonyiwe nze nganze Lion Kabaka
Ojja negayirira omusajja avayo kyayogera yagaana. Olwakuba n'avaayo n'addamu n'ayogera ku eggwanga ne confidence gyakozesa n'agamba nti era Destiny oli mwana we. Nja kuvaayo ne nzeemu ne tondera abantu newe nayo bankole buli kimu kyebaagala. Okay, ensonga ndoza zeezo.